mumanirizaako yonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera. Amanya gange Baptist Fahad Pro era nga mbeerawo nnyo okubeera nga nkuteekerateekera ate kunoonyeza amawulire mu ggwanga Uganda everywhere yonna mbeera ntunulayo amawulire. Njagala ntandike n'ag'omuyimbi Edrisa Musuuza bambi wiiki eno teyamutambulidde bulungi olw'okubeera nga yafiiriddwako muganda we amanyikiddwa nga Mande nno olunaku era lwali lwa Mande yagwa mu babbi ne babeera nga bamukuba ne bamubaka ebintu wabula ne bamuleka mu mbeera mbi nnyo era akawanga tebasobola kubeera nga bakalese kyekimu. Bwe yatuuka mu ddwaliro bamukebera nga akawanga kayatise era olunaku lwadde lwakutaano yafiiridde mu ddwaliro era yaziikiddwa olunaku lwajjo wali mulimbo. Naye ebimu ku byabadde mu kuziika omuyimbi Eddie Kenzo yeebazza nnyo omuyimbi Rema Namakula olw'okubeera nga ate yamuzaalira omwana omuwala. Bingi nnyo nno byeyogedde sayidi eyo era nga ngenda kubeera nga ate mbikutirawo obeere nga obiraba. Ate amawulire amalala olunaku lwaliro amawulire tutandise n'aga nnaku era nga CEO owa Galaxy FM bambi yafiiridde wali mu kabenje. Akabenje kano nno kabadde sayidi wali ku Entebbe Highway Express era nga poliisi evuddeyo neetegeeza nti omwami ono aba emmotoka y'omwami ono Kemugisha yabadde eri ku supiidi ey'ekika ekyawaggulu era nga yabadde egezaako okubeera nga eyisiŋŋanya n'eya Lieutenant Colonel amanyikiddwa nga Byarugaba Ephraim. Emmotoka eno kigambibwa nti yavudde ku leeni yaayo oluvannyuma lw'okubeera nga ate eruzinze control ekyazzeeko okubeera nga ate egwa n'evulungula. Omugenzi yafunye ebiwundu ku mutwe eby'amaanyi ate n'afuna ne fracture ku mukono. Yaddusiddwa mu ddwaliro wabula teyasobodde kubeera nga atuuka mulamu era nga ssaawa eno ali mu mochare e Mulago. Batambyagala kengedde okulekerawo awo waliwo omwami omu eyayitiddwa ku mukolo wabula ebyembi yavuddeyo bamusiza ekitambo. Ogenda kubeera nga ate omanya byazze bitya byonna ate obeere nga ofunamu n'ekyokuyiga binyumu birabidde awo. Naye nga nkujjukiza nti in case tonobeera okubeera nga subscribe notification bell giteekeko tubeere nga tutambulira wamu. Bampitsa Fahad Pro UG kankulekereko obutambi buno tovaawo. Olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande bintu bingi bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne X1 nakinga olaba abantu bangi bali mu vidiyo boogera mu TV bukedde saani nze nnyamagezi manjao ebyalibye nga Mande asirise era teyavaamu kigambo nakimu mpaka lwe byaggwawo mpaka kati yaŋŋamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero bamulezi. Olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande bintu bingi bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne X1 nakinga olaba abantu bangi bali mu vidiyo boogera mu TV bukedde saani nze nnyamagezi manjao ebyalibye nga Mande asirise era teyavaamu kigambo nakimu mpaka lwe byaggwawo mpaka kati yaŋŋamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero bamulezi. So Mande abadde ow'abantu mu ngeri akuumye mikwano gye bangi era bavudde Katwe wale namuleeta e Kampala yatuukira Katwe badde abeera Makindi naye nga buli naku alina oddoba obeera Katwe era abadde bize badde yafuna sinotulaka nga gy'avuga nengera bw'avaayo ayitako e Katwe era Katwe yemututte kuba bamubbye obukubi ne bamutta naye ayagala nnyo Katwe era mikwano gye Katwe yobaliwo. So neebaza nnyo Katonda nze olunaku lumu lwe nakakasa nti Mande alina humility ali hambo yali mpangudde BET kakati batwali kapate akati abantu ne bajja nga baagala bifaananyi ne bagamba ne bane mumukoyeza buli agala ekifaananyi musimbera yini bintu by'organized mu musikasika nnyo. Nagenda okutunula mu layini nga Mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi kibeeto kyanneewuunyisa nnyo. Ne bamugamba nko Mande kyenva ngamba omuntu naye nga Mande lwakyali mu layini bagamugamba aveemu nagamba nemuze kenyini nemuyita mugala unana bantu bwe bantu abatuwagira lwaki ate mbabo n'alinda layini empaka bwe yatuuka netuukunya ekifaananyi kegamba naliga ngaza omuntu naye asobola omuntu kulebwere asobola okubeera omuntu era neyezimbira empire. So twebaza nnyo Mukama naye nze nsaba mpala akisooka ebaza Mukama kubanga nalaba nga Allah sina kyenyinza kusasula kyamaanyi wabula okukwata abaana bange nyakuba nanywa nabe nti baweerera nga Allah kyampadde obulamu
ekirala bayige Katonda kusinga kuffe waffe tukoze buli kyetwala. Nze badde ku street, banda badde ku street, bamala kulira ku street, kaganda kange kakisaakye kakuliramu NGO. Badde njagala omwana wange abasomeremu ku Quran okuba nti nagezaako mutwala mu ssomero gy'asobola okuyiga ebigambo omutonzi byayinza okusanyukira, naye olw'okuba nti omuzindaalo gugenze tajja kusobola. Naye mbadde njagala abasomeremuko ku Quran akusobola asoma Qur'ani atula wansi ne bamuwa n'ekiti okusinga Qur'ani nati omuzindaalo teguliiko asoma ine eddoboozi nga gwoga mulina ebyomwangu ejja gifuna Qur'ani sandyagadala kaninyo mumbejja mumbejja soma mpola mpola. Sente pase zabadde zinzise, sente omumbede zabadde zinzise, tekuli yadde ebisige byabikolokose, enviri tekuli kapalaata, ebirevu tekuli, enjala bazirumye ez'ebigere ne ku ngalo, ebyoya mu mbugo babisazeeyo, ebyoya mu nkwaba babisazeeyo. Ne bannange nga pati sinze mbalabula. Basajja bansaze ekitambu bannange mbalabula. Omukolo abagole abamu bane mu begendereza, naddala bano abagole abatujja ku mutimbagano, abagole awo babi, kubanga oba tomumanyi tomanyi wafaanana, oluusi akujja okwo ku mutimbagano. Ebyalo ebimu bannange omugole wabanga abawala, ebyalo ebimu byesonyiwire ddala. Ebyalo nga Masaka, ebyalo nga Kiboga, ebyalo nga Mubende, ebyalo nga Ntwetwe n'ebirala bye mumanyi nti birina obuzibu. Bannange omwana yabadde andiiridde Mubende. Mubende nga mumanyi nti wala. Nali ndi awo omugole nga mbukinyira ku TikTok okwo nti ayagala mukoleko ku mukolo gwakwanjulako. Nze kale nga mpeza message ku WhatsApp tuze twogera, nga mpeza emitwalo 3, omukolo gwali gwakwanjula, mbukinya emitwalo kubanga omukolo nali namugamba emitwalo 7, nasooka nampungako emitwalo 3. Omukolo gunaatera otuuka nayongerayo emitwalo 4 neziggwayo emitwalo 7. Kati ntuuka e Mubende mubuuza nga sinagenda ne mugamba nti nno badde njagala ompe connections bulungi oba si kyo mumpikinge okuva e Kampala otuuka ku mukolo. Nangamba angenda kuwa mugana ngo yabakola ki, yabakutwala ku mukolo. Konze kale nampe enamba ya muganda wo muwala, omugole ng'agenda. Lwali lwa kusatu, omukolo gwali gwa Lwakuna. Olwa wiiki ewedde muganda w'omugole nga mukubira olwokusatu nga mugamba nti nze ndi prepared, tugenda ssaawa mmeka. Kati nga nabazadde okumala okubala obudde nti Mubende wala, olina okukeera okugendayo. Muganda w'omugole nga ngenda kukubira ssaawa 7. Konze kale nga nziramu mukubira ssaawa 7 nga ngamba sinnamaliriza, naye ssaawa 8 tugenda simbula. Nze siina buzibu, nze nga ndowooza nti tugenda tambulira mu mmotoka ya private nga mubimanyi. Mwana muwala ssaawa ziwere 9, ssaawa 10, ssaawa 11 nga nkubira essimu nga ngamba naye kati gwe linnya ogende, kankweze transport, linnya ogende, genda mu paaka empya olinye Mubende Kasaanya. Nze ojja kunsanga iwe otuuka e Mubende Kasaanya, obudde bunaaba bugenze tugenda kusindikira wa boda agenda kukima. Kati ng'olaba communication yenna eri soft transport, olaba fine bamusolovinze, olaba buli kimu olaba kiri proved. Ntuuka e Mubende Kasaanya natuukayo ssaawa 5 ogw'ekiro, naye ssaawa 5 ezo zimanyi ez'ekiro, ssaawa obudde bw'ekiro mu kyalo ssaawa 5 oli mu kasitenseni kuba twayisa Mubende mu tawuni, ne twongera munda mu katawuni ke bayita Kasaanya. Kati omukolo nga guli Mubende Namuwongo. Mukatawuni ako bali bakayita Mubende Kasaanya nga bagenda okumpikinga abantu ali Mubende Namuwongo wali omukolo.
natuuka ssaawa 5 ez'ekiro nkubira omugole namba y'omugole aŋŋamba ndakuwadde owa booda agenda kupiikinga. Nkubira owa booda owa booda ng'aŋŋamba kanjye nkupiikinge mbeera Mubende, mbeera mu tawuni ssaawa 4, mbeera mu tawuni ssaawa 5, ssaawa 6, ssaawa 7 ogw'ekiro etalimbu mbu Mubende mu tawuni eri abula ngamba Mubende kasaanya mu katawuni akatono muka trading center. Naye nga siraba mujadde omuntu atambula bane mulamu obulamu obwo. Nali nakoowa okusula ku mikolo naye bannange sitaani nga yakedde aba yakedde n'okola otya. Nalaba obulamu bugaanye gutandise okunkuba nkuba ab'oku saaluuni, omu ku basaaluuni nkubira manager mugamba manager obulamu buli asibutegeera gye ndi nagenze Mubende. Nalese magambye ku saaluuni kwa wadde toliiwo nagenze Mubende naye wano wendi soboladde okuvuga okudda Mubende mu tawuni ennene booda sina ne mugendabawo ate distance yali nnene okuva mu Mubende kasaanyo tuuka mu tawuni okuddayo eri mu tawuni ddala. Nangamba pasi nange obwongo bunneesibye naye tewaliwo nza noonya kaloogi ne mugamba muzeeyi eno sisoboladde okunoonya loogi kubanga akasite ka tawuni tekafaananaku mbu kalinamu yadde obuloogi nga mulimu obutaala buno obwedda balina obulamu bwe balimu obuli eyo. Nangamba kati okoze otya? Mugamba muzeeyi simanyi kyakukola naye woowulira nti pasaabuze. Nalese saaluuni mbagambe gwe nga sinnagamba gamba ne anti enanyini saaluuni. Abafamire zange bonna nalina bakubidde nga nabagambye bano mukadde nali namugambye gye ngenda buli ngenda ku site mubuulira we mba ngenze. Oye kale essimu nali nakagivaako wenti bwe papa booda ng'etuuka wa booda nga ŋŋamba nti ssebo yegwe obedde ayogera n'omugole konze yenze ssebo ndi yegwe yankubidde nako konze yenze ssebo tuula ku booda tuwole ki nkutwale ku mukolo konze kale awo obulamu bwange bwakoma tegeera bwe nakoma okulowooza ebiri ku nsi bwe nakoma tegeera simanyi oba nakola ku mugole simanyi oba omukolo gwaliwo simanyi yadde ki nakomye kuddamu tegeera lwabadde lwa 6 lunaku lwajjo nga ndi wano ku express bwe basasulirayo wano omutwalo omusajja nga nzukusa tulina ku biroole nga ngamba gwe ssebo otuuse va kuki va ku loole kati nva ku loole nalinamu omutwalo gumu essimu yange yaweddeko omuliro nenya booda entwala paka Makindi zigulawo ennyumba yange nyingira ngwa nebaka banaliko obukoowu keera ku makya ngenda nkwata akasenya ngende ensenye akasenya obusenya nabuteeka ku side mirror ntuna mundabiri waamu ntula mundabiri waamu nga sina yadde ebirevu sina yadde enviiri enjala nga zinnuma bananga abasajja bankolokota oluuto oluna tepuli yadde enviiri omuntu watuka n'okukolokota ne mu mbugu bannange abagole mugenda kututta sente banaye zigenda tutta sajja bansajja ekitamu leero mukadde wampadde ku simu eno njogere n'abantu bange abantu benjagala ku mutima nga sinabagenda kuki nga sinagenda kunzijanjaba naye buli ssaawa weziwera ssaawa 8 bakirabye olunaku lwaleero luno ekiro ekikeesa olwaleero banange ngugumuka tufunye omusawo gwe tukubira bana abasawo abaganda agamba oyo omwana mumwanguyire
ng'ekitambo tekinnaba kumulya bulungi. Kuba abasajja bansaze ekitambo ekyaddala, bansaze wano wansi mu kiwato, bansazeewo emisale aleka bantaddemu eddagala naye bannange mbalabula.